you can see, the bridge was completely swept away by the heavy rains last night. Residents are warned not to... The rain is very heavy here in Mexico City, in this marginalized area where, another one is gone. And as you can see, the situation here is dire. The recent rains have turned this road. Live on the scene where heavy rains have caused significant... Oh my God! Watch out! The rain is very heavy here in Mexico City, in this marginalized area where, another one is gone. And as you can see, the situation here is dire. The recent rains have turned this road. City officials continue to debate the ongoing infrastructure challenges. We've seen firsthand the state of some of our roads, and it's clear that improvements are... The city's infrastructure is a topic of ongoing concern. Oh dear. As you can see, the gully is completely engorged. We urge residents to stay away from... What the... Akatambi ako kembalaze mukalabye wantu wangi nnyo naddala ku TikTok n'obutambi obw'enjawulo bwefaananyizaako ng'obwo nga bannamawulire babeera bali mu kubeera nga baweereza abantu ku kamera, omuntu n'agwa mu mazzi n'afa oba omuntu n'omugga ne gumutwala. Njagala nkutegeeze wano ku SMX Media nti bu vidiyo bonna bw'olaba bwa AI kati abantu abasubscribing eddaano ku SMX Media baba bazibalaba video zange waneeno ati AI mugitegeerako nti kyengezaako okugamba ne AI nti oyo omukazi asomye amawulire taliiyo, omusajja yavuze pikipiki n'agwa mu kinnya tekiriiyo, ekyalo ekyo tekiriiyo, enkuba eyo tetonyangakaawo, buli kimu tekiriiyo. Omukazi oyo bukyangansi eno etandikibwawo tabeerangamu mu nsi eno, n'oyo agudde mu kinnya tabeerangako mu nsi eno, pikipiki eyo tebangako tebagikolangako mu nsi eno, ekyalo ekyo ky'oli mu kubeera ng'olaba tekibiriiyo, omwala gw'oli mu kulaba simanyi onaagize buli kimu tekiriiyo, buli gw'oli mu kulaba mu kano ka vidiyo okuggyako nze ali mu kasaako kange nze kaaliyo, abasigadde tebaliiyo. Ekyo kye bayita AI. Bulijjo ngezaako okubeera nga amadescribingira AI nti egenda tuuka ekiseera nga tusobola kwawula reality ku AI n'era kati kye kino. Ti omuntu walaba akatambi ako n'abasinga baakatambuzizza balowoozezza nti ddala kituufu omuntu yafiiridde mu mugga olw'ensonga gavumenti tekola binnya. Kyokka ate nga akatambi ako tekaliiyo, omukazi oyo taliiyo, ayagudde mu kinnya taliiyo. Wagenda okuva obuzibu ne AI. Ensonga lwaki buli wengezaako okukola story ng'eno fubanga wensobola tiisa okubira omulango omuntu yenna alina ssente ng'asobola osasulira omusajja school fees nga nzireyo nkole bachelors ya AI. Njagala specifically njagala kukola AI courses. Nawulira ku Seta University nera ngenda gitaaginga ne mweno video nti nandyagadde mumpe basale nzije nkole bachelor yonna oba course yonna related ku AI. Nabagamba tugenda beera kizibu okwawula reality ku mazima oba ku kyaddala. Oli akuleetera vidiyo akugambe mukyalawo wuuno atudde mu mmotoka n'omusajja oba akatambi k'obuseegu kaakano wuuno ye mukyalawo, nga mazima ga Katonda tusobola kukitegeera nti ddala kituufu oyo mukyalawo oba AI. Olw'ensonga AI apps zino za njawulo nnyingi nnyo zigenda zikolebwa nti oli agenda kukwata ekifaananyi kyo nga akikubye mu maaso neno mu sayidi akiteekemu. So ekifaananyi ekyo AI ekikozesa okubeera nga ekyambaza omuntu nga ggwe ofaananyire ddala oyo omuntu ali mu kikola n'omuntu yenna. Omuntu oyo ateeke AI oba ekifaananyi kyo kyoweekubisa ku social media ng'okitaddeyo oli akiteekeko AI nga naye mmwe tugenda tuuka ekiseera ng'ensi eno mashini ze zitufuga. Yes, right now mashini zitufuga nti essimu ekuzuukusa. Imagine essimu etayogera etakola nene ekuzuukusa nga webase nekuzuukusa nekuba alarm nekuzuukusa. Mwana wattu mashini ennaku zino zituggulira geeti n'onyiga remote machine geeti neyeggula. Kale kigenda tuuka nga kivudde ku ekyo gwe kyolabanga ekiri just mia nga mashini yekufuga. Mashini ekugambe togenda genda ku mulimu leero oleme kugenda. Mashini ekugalire mu nnyumba oleme fulumamu. Mashini ekugamba omukazi oyo togenda mwagala neero oleme kumwagala. Nga n'owookuba essimu tesobola kuyitamu olw'ensonga yo yagaanye embu togenda mwagala. Onoomukubira ku ki ng'essimu ezibulookinze. Onootambulawo ng'emmotoka ezigenda obbeerawo zigenda bbeera za gundi AI artificial intelligence zeefuga zokka temuziraba.
tugenda tutuuka ekiseera mu kiweemu emyaka 5 ku 10 mazima ga Katonda tugenda beera tuli confused naye nga getinga confused tutyanga fefe nyine abantu fe abakyetuusizzaako amazima gali nti ensi enetera okukomekkerera kubanga machine zigenda kujja zitufuge already zatandise tufuga tugetinge confused nga zisobola kwawula reality ku kyaddala oli yekubisa akafaananyi nga ali mu Serena Hotel ali mu kulya mmere mazima ga Katonda nga teyabadde amakulu mu kyo twe confusing fefe nyini namala nga tulwala emitwe nga tufa. Subscribe ngano ku SMX Media gwayagala okola oluyimbo lwa audio tulina studio ey'omulembe ne producer Exxon the Beat agenda biranga kola oluyimbo lwa audio alina wayagala okubeera nga okola video oluyimba lulukolera video tukubireko obukubizi kwene namba y'essimu buli kimu kigenda beera asobola okugwa oba oyagala audio ba video oba oyagala kukolera mukolo mbaga kwanjula buli kimu as long as nga kikwatagana ku videography wano obeera otuuse kuba kwene namba y'essimu ebisigadde obitulekere.